Yes, nkwaniza akadde kano wasibye otya oli otya SB4 Lweyongedde okubanga bimutabukira bamugambye nti abeesonyiwe oba si ekyo bajja kumukuba amasasi. Baani abo abalabudde SB4 media ngenda kubamba kutuusaako wano akufaadi TV gy'oli otya gwena agifollowinga n'enkwebasa negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga kadi nibagita Faadi TV UG. Nkujjukiza negamba nti nno temusubange ennaku z'omwezi 18 19 wali ku fiitra bwentalo matike bategekedde muzannyo gwe batuumye ezike customer care oba muzike era kyebangi no time muzike tegutegereka naye nga nze mbagambye nti gyeguli aromatic yegas ne bakayimbira dramakita jjukira bakayimbire badde n'akazanyo ke bayita no time wayendooza abalina startime zino zamukategera bungi akazanyo ke bayita no time makula kika jjukira aromatic bamu ku abakulagana ne startime muzimu kubanga balaga series zaabwe kusa ne bakayimbira dramakitazi Bibiino bekandoza ebyasigazawo mu movies zaabyo ba series zaabyo okubanga zirakibwa ku startime muzi kakati no munange temusubwa mitwale 3.5 naku 3 teri kwekwasa ndi ate banaye gwansobye ku 18 bobo subira 18 ate 19 19 wabo subiddwa ku 2 kukoma kunnaku z'omwezi 20 bahayimbya dramakitazi badube sempata jini nakachwa misa kisemakula tata Samu Ahmed Rubowa Mulimira Straight Segujja Hamisi bonogena kuba obasangamo wali eri muzannyo ogwo gwa aromatic ne bakayimbya dramakitazi ogwo ku stage bambi temusubwa kubanga ekintu kigenda kubeera masavu kigenda kubeera massive following Faadi UG news ato following ne KBTV bino zolengere mundu ziizo abasajja bamulabudde bamugaba bajja kumutulisa anyi Uganda buli kimu kisoboka abantu bangi abazinga bakubwa amasasi naye nga temumanya ani abakuba amasasi akati muntu wagamba nti munnange nvaako nja kutulisa amasasi okendeza ku CP ne SB4 media yagamba tayagala mmanya olaga mukuba mukube ani yagala okubanga amukuba amasasi nenda kuba mukutuusaako wano just following to subscribing onyige ne ku kade bagita Faadi TV UG. SB4 media ne Donny Chris kyajja afere bane Uganda almost obukadde nga 5 and above. SB4 media yamuko abavudde munenga bongera ku nsonga zino n'agamba nti nno bannaye Uganda balina okubanga beegendereza olw'ensonga nti Donny Chris yali kakananga munnanga abannyukiddemu era sawadde teziribusa Donny Chris bageze okulya ate office zigaddwa ensimbi mbw ati simanya nga yazigulamu emmotoka aliko kubanga yeekazakazawo naawe mulani banne Uganda n'abagamba mwali mwagala ogenda ebweru nga mugendayo okukolayo kinoza nga mugamba nti ensimbi bafuga bubi simanyanga akasajja kano kajooga buli muntu aba n'ensonga lwaki aba afuluma eggwanga mbw ate simanyanga tugenda mu kulonda mukyeki batwala ebweru nga tugenda mu kulonda soboneka ekazakazaawo nga wamanya abafere bwe babeera akati buli yakagamba kukamutiisatiisa okubanga kakola ki kamukuba eri abantu bangi nnyo abalina emmundu naye ng'emmundu bazikozesa bigendererwa byabwe vula amawanga g'abazungu agasinga omuntu ogenda ofuna emmundu si buli omuntu olina okuba n'emmundu lweza olengera omusimbi guugwo yabalazeeko n'abagamba mbukatimbuki essente alinawo ensimbi ntono kuba abantu bangi abamuwa ensimbi bukadde 17-8 jjukira yali abasuubiza n'agamba nti ajja batwalanga ebweru ku kibanja mpola naye nga walabye ennyonyi gye batwala ku kibanja mpola kampuni nyingi ezizenga zifera abantu naye nga tezikwatwako Capital Chicken sima Capital Chicken ani yesubiza okubanga abantu nti bawaayo ensimbi naye balundira enkoko naye yonna yagenderaawo tudda ku BLQ ne mune yagenderaawo ng'efeza abantu tudda ku y'embuzi naye yagenderaawo ng'efeza abantu kati waliwo erunda empunu bano balunda mpunu era bagamba bannayuganda nti bakole ki batwale ensimbi babaguze empunu bazibalundire ng'ebya Capital Chicken kyokka ekyewuunyisa bannayuganda era batwalayo ensimbi batwalayo essente obufere bungi aya n'abafere bakozesa advantage eno olw'ensonga nti teri yali afeezi ne bamukwata
bonna bafera bagenda bayinaayina swi nga bawenyuka swi nga baweta swi nga biggweera awo akati no munnange bannayuganda bagamba tubikooye bino tujja kubeekolerako naffe tujja kubeekolerako kuba ekitali ekyo ebintu biyinza obutatambula bulungi bagamba nti twalikyusa mu lutambi era balabudde gavumenti ne bagigamba nti bannange poliisi byokwerinda mufune engeri mukwatire mukwasaganya musajja mukulu ono enkyalira avudde n'ayogera ki n'agamba mbu munnange kampani ensimbi akyazirina era kampani yaggaddwa okumala akabange era naye tunira bannayuganda bonna kati ne weebuuza lwaki yabadde abawemula ng'ate abawemulya ku nsimbi ezaabwe poliisi abadde negamba nti munnange ejja kuba emukwata musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Don Chris abula agafuluma galaga nti mu Uganda talimu essaawa zino mbu ali South Africa eyo gye yaddukidde gye yeekukumi era gy'asinze okuba ng'awandiika ebyo by'awandiika ku mikutu gye gy'emigatta bantu naye nga labudde SB4 Ssebeggulo yalabudde SB4 media mbajja ajja muvuga buutu mbajja musiyaga akasajja kalubaddaage kaababbi bannayuganda si bate kali mu kwekaza emmundu kalina bbiri kalina pisto era kalabudde SB4 ne kamugamba nti musajja mukulu bw'otaŋŋenda nja kukukuba amasasi nja kokotolisa kamulabudde ne kamugamba nja kokotolisa bw'otaŋŋenda empola bw'otanneegendereze nja kokotolisa kaakati nno naawulira bajja bigenda okuba nga bikomekkirira mubiri okuba nga mufolowinga Faali TV gino okugyekomera amawulire mba nago agaba gatambula okwetooloola eggwanga lyattu Uganda naye nkugamba nti comment section weeryawo so nteera obubaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bamuyita Don Chris Saabafere alabudde SB4 n'amugamba nti ajja kumutulisa nti bw'aba alina kyamunoonya ng'anoonya lumbe ajja ddumutuusaako ye Don Chris alabudde SB4 media binaggwera baane SB4 media tannazikiza agamba nti musajja mukulu abafere musose nnyo okubba abantu katubalabise obufere bususse katubalabise obufere bususse bamuyita SB4 media akyalemezaamu yagamba tonkangakanga kaakati nojjawulira wajja bijja okuba nga biggweera bino emundu yagizeyo n'agiraga bannayuganda bonna bakola kyabamulumba yiiyo alina bupisto bubiri mubeere bulungi